nti abantu balonda muyaga bw'ogenda mu lubaga bakugamba kibo era babintu by'emawogola balaba kibooko naye nga ddala lwaki babakuba muli nte naye nga kyemwagala si buweereza kipalamenti bonoozi abakadde nabo nyino balwanira abavubuka sente z'abavubuka gyeziri eziwebwa nzize kubabuuzaako naye ngenda kujja nga ntambula mummwe twatandise kapeezi zikugulawo nja kati eno mu Kawanda ndiyo nga 2 paka nga 24 buli muntu lijja kutuukako sigenda nja kubagala legagadde ebyange njagala nozya nekusangewo netwogera netunyumya twemala nefuna kasente kubanga abakyala abamu batya okwesimba n'abakyala obeerako ekisange faayo tozimere bamanyisa ekintu oli oleka omukyalo omulala atandika kakati tugonyanga bwembaga ebadde muteeketeeke mukulembeze ate sisobola kutawanya bakyala bannange kazi entawanyi banaabantu kati omukyalo omulala ye naye ayiteeyo bwetulaba oba mu palamenti nga isu gyeyakuyamba bakyala ate namba ziba zeeyongedde waliwo abuuza nti weesimbye nennamuga nedda namuga yeesimbye mawogola sawudi nze ndi mu north ewabadde shati wenesimbye era bonna ogenda kubaomaze okulonda pulezidenti ogwoyagala genda ewali omukyala Kigonya Angela ndi mukyala wa DP atasosola bibina byonna Kigonya situukatuuka bansabira ekiteeso ekyaleeta nga batandika pipimu 5 batuulaawo wattegwange ebyobufuzi byange byonna bagambye badde mukyala waki kati nze Kigonya sibukira etokota ti era omudabi abayitawo nga bangi nnyo bakibomukwemolaki njagala omumanye Kigonya kati era tajja kwefiirira yemukulembeze bwe tugenda kulonda embaka bwe tugenda okulonda tagenda twawula kuba nebino byembagambye tebiyawula kala obwavu bwe bukuluma tekubeeramu nti oba mukuvuleta funa olowavuna nedda butulumira wamu era bwonoolonda omubaka omulungi n'omwaliramu